ku myaka gy'amaze mu Uganda n'engeri gy'afuga Uganda n'abagezezzaako omuwabula abambadde ku ludda abakyusiza woofiisi mukategeke n'ababaddewo ababadde mu paalamenti abagezaako okubayigira abawuguza bamanyiriza osekeera ekifo nakiteekamu omutamuwulikiramu muwabula amanyi kino ngenda kuwa buli omu ateeka firipu y'obufuzi amanyi byabufuzi bwe bitambula olwaleero ate architects lwaki agetinga so close ne president Museveni oba jenosale kubana okutuuka nti president Museveni asobola okuba nti oliawo ageze maaso nokuba nti bamuwa ekifo ekyoba presidential advisor mujjukira kuva dda architects badaniyo bano bananjulira y'omu ku bapromota abazzi bategeka Bobi Wine era y'omu ku bapromota abatono abakwata sente ze eziri cash eziri solid ne bassa mu campaign ya 2021 nga Bobi Wine yesimbyewo y'omu ku facilitating people power movement. When Bobi Wine atandise ofuna amaanyi ali mu bantu maybe architects felt betrayed nga amunoonya tamulaba. Mujjukirako time yatuuka nti architects yayagala okuleeta Bobi Wine forcefully ayimbe ku nkuuka 31st ne bamugamba kama ni mbaya kyoyaga tikigenda kuba nti kisoboka. Architects ne bamugaana kati mwao nasaba ko brand architects I think omwaka oguwedde yagamba yakola statement n'agamba Bobi Wine tombuulira awo twategeera nti operation recreation yagenze mu maaso n'okuba nti taking over enkuuka okitegere era nga ye sponsor waayo kiki ekikulaga nti architects eyesimbye ku president n'abeera n'amaanyi n'influence y'abavubuka tabadde muyimbi abadde amutegeka abadde kiki abadde promoter ono musinguzi architects ekyo tukireka awo so babuuza architects kikyoyagala jjukira nti Bobi Wine tasupportinze architects nga bwe yabadde ayagala naye nga architects agamba nina amabanja ebintu byange bigenda maze ebbanga sikola onese mu bbanga kati ne bamubuuza mu nsi okolerera ki nti nkolerera maki sente na famire zange kubeera buki ntigendako ewa genosale omukyalireko nga president w'abapromota mwekunganye nga bapromota n'abasigaddewo sale neno bapromota ne beekwata badaniyo bano ne beekwata bulungi n'abasigaddewo ne bagenda nagendako eggulu architects yabawumbyemu omutwe nagenda nekiyenje nakuza omwezi nga 12 2021 December January. Architects being now given ekifo ky'okugamba nti agenda kuba advisor bino byabaddemu ne last time nalaba meeting nga balinga abali mu ttalo olw'endalama oli okulira badijji oli wansi w'abo abantu oba nedda abantu ki anti babadde wansi b'abo bapromota oba tebalimu sibalimu because nalabye division nyingi eziri wansi wa architects sibalimu nze ndi mu National Culture Forum ekulemberwa Ragadi era tuli under National Culture Forum. Ebintu bya architects ozobira tewali kyesitamanyi ofama kafaananyi kyekyaleetera architects once was a friend to Bobi Wine ogamba kyekyaleetera okuvaamu Bobi n'asala ensalo n'adda ku NRM wali obaddeko ewaka nga waliwo embwa ewammwe naye ng'oluusi mulowojjiwa emmere negende wa neiba nga yagiwa emmere bw'otuuka ogiyita ebeera luddawa kuba yagirabirira yagiwa emmere ate buli kaseera egisanga waawo yagalire emmere naye baabakoze eki kyembadengezako kugamba nga tukyali awo ku architects okubeera presidential advisor waliyo sente $5 ezayita mu bapromota baasooka bawaako $1 ne million 8 billion 5 billion kati government ne bawaako half of the money actually 5 billion ne bawaako $1 billion
ne milioni 800 government ne basuubiza sente endala emilioni 3 bilioni 3 ne milioni 2 balance yasigalayo kati waliyo olugambo according to binawuliddeyo bagamba mbwezo sente zezaviiriddeko okulanga Abitex bamufula presidential advisor nga bagamba government eyinza obutasobola kusasula ziri balance esigadde ya bilioni 3 uncle ekisooka presidential advisor mulimo oguli catered for by the government of Uganda ekisooka era ekisinga omukulu nti Abitex before gamba ziri billion yabadde anoonya mulimo ogwamuweerebbwa era bw'abanga state presidential advisor aba almost level emu nga minister okitegedde so n'olwekyo ekisinga obukulu Abitex yafunye omulimu government gwetafunamu because like it or not Abitex ye promote omugezi ta promoting Abitex ye promoter asinayo obugezi mu Uganda nga tonagamba Abitex yaweereddwa omulimu so gamba president advisor wegusoso kiwa kigaba ati bonna mulimo bakiwadde full figure bakiwadde Buchaman bakiwako n'abalala okitegera ekyakezo kirala bakiwako ekyakezo state no let's first focus on Catherine Kusasira full figure Buchaman n'abalala I'm asking, are they state presidential advisors or they are just presidential advisors? They are president advisors. And oli bwabanga state presidential advisor buli kimu abeera pipe nga bw'olaba musuuza bw'abanga ali ku eno level y'abakasa mu Kusasira omukulu yasiimye wayagalira walabi appointment letter bamukyezaayo and for research kyobola bagambe bw'aba in case njagala okateekeko in case naye bw'abanga state presidential advisor afuna sente afuna omusaala afuna geto aba ku level nga bw'olaba bamusuuza bamwa ne security kitegedde bw'abanga talina security bw'abanga talina VIP treat esooka kitegeeza aba Museveni yasiimye oba president yasiimye n'amwayo akatiibwawe nga bwasiimye bwasanyuseeyo lwamwokyalo lwa reportinze lwakolaki lwamwokyalo ate bwe kijja nga akyeyita bweyise nga full figure I'm not sure nti balyeyita bweyisi naye bw'abanga kirimu ekyo of course mane njagala Jameso ayawule kuwa presidential advisor Abitex bwe yafunye ne ba Buchaman bwe bafunye because ogambye state anti kyenkugamba eri state presidential advisor ebeera appointed by president with state authority era eryo government of Uganda obeera recognized by the state bano ekyenjawulo ekiriwo nga bw'olaba musuuza nga okuwako example ya musuuza nti musuuza omusaala agufuna are recognized by state kitegedde bano bakasami Kusasira Museveni oba president Museveni yasiima busiimi n'abawa title nga mu kubawa title bwe bafunye chance okumulaba bwe basasulwa so nga ate musuuza afuna omusaala buli mwezi kikyaliwo kitegeeza title tekyaliwo Abitex Daniel kati ninyo Daniel Buchaman president advisor oba akyeyita bwezi ali ekyo kye baamuyita Kaserini full figure ali ekyo kye baamuyita kuba kakati kambuuze Roni wakibayingire ngatto Roni gwani gwe Roni ani akutuuma erinnya mukadde wange kyali kiki mumwa ali mumwa just kigambo gwali mumwa nti oyo Roni era ne kati oyitibwa ani Roni baleka kubeera mu kifaananyi ekitali kyabwe so kitegeeza yenjawulo eriwo eri state eno just musuuza ne bano eri state bano mumwa era bano kye bakoma okubawaako babwayo motoka n'obusente obutandika ebisigadde kitegedde bwe batyo babeera masa tukwaniriza jangu nango tuule wano tokwata ngatto kusonga enyini gye tulimu gye tuba tutandikirako tubadde ku presidential advisor Buchaman enjawulo eriwo mu makati ga Buchaman ne Abitex bonna ba presidential advisors bagenza okuziba olunaku olwejjo Museveni na appointing Abitex nga advisor we presidential advisor bingi obimanyi bizze bibaawo nga n'ebifaananyi abamu abangi bawa title kakati soko yozeyoze Abitex se
yoza mukulu musenguzi abe n'okusanyukira kuba tulabe eyo nti walipa tujja genda namata watabwana naye muyiririra n'advisinga muzeeyo bajamaliriza muzeeyo yamuadvise anti kisinzira nze kyemmanyi ku mukulembeze omwami Yoweri nti wabulwa ate ebiseera ebisinga balondanga abawabuzi yabawabula atogenda muwabulaki Kitongo era ayagala Abitex amuwabule obwa promotion ba promoter abo music side kati awo manya ate kati era emisolo gigenda kuddamu kivdewo ekibadde kivuddewo ate nga yomaatera obaya nakomplayinga ku misolo kati linda ogenda kuwulira okwerumaaluma Abitex soko otangazemu Abitex embeera zo tusigire ekifaananyi ki kino buno obuvunaanyizibwa asobola okwetikka kuba mbadde mpulira nti yakulira bapromota alina ekiwayi ky'abapromota kyakunda era muwa ekitiibwa mu ndongo muno nze nabasangamu mwami Abitex era siina adde ettabu okukolaganyako naye emirundi egiwera olwenkolagana ey'abayimbi naye okuadvisinga ku ndongo omuntu omutuufu president alabika kyamunonga namuadvisinga endongo anti bonna bannakyegwanyizi basembeza tewali asemberawo mbu agenze teeseza ndongo buli omu ateesa ku lubuto lwe nabugaggabu kati gwe wamusanga omugamba ki kukyendongo kati gwe toni omanyi otosobola mugamba naawe bya lubuto lwo nedda nti era nze sikyanoonya bugagga bulala bungi emyaka gigenze nakyo bwekiri omukaga temulina myaka emyaka gigenze naye siri mu lulunkani siri mu makivu nekyemiri muzeeyi nga tumaliriza dokita tukendala waizawo tusanze nga tuli mu gigaba muzeeyi Museveni eno taita ekituufu agigaba oba just akibawa nga kifaananyi n'ogenda ne taito n'ovimba ne tutandika n'okutya ssebo oyo kubanga simanyi wenyinza kugamba kituufu ku nsonga eyo kirabikayo ekyakola afunayo omanyi president n'omukulembeze yenna alina abantu abamutuukirira andooza batera omugamba oba oyagala gundi asirike sembe zaawo oba oyagala gundi asirike gwe muwa ekitiibwa atayagala nasi anti kati Abitex agenda kuddamu kuteesa ki ng'ate abadde alekana nnyo ogenda kuddamu omulabako ng'agamba mbwe totunyigirizibwa asobola biddamu yabadde alekana ennyo asembedde wali naali mu buyinza osanga n'amaanyi agesaagala kwogera manyi bawuliriza nnyo asoose n'akuba kerere okusayira ensinga bitiibwa oba the other way round saagala gendayo tubadde ne Daniel n'atwa reaction ye ku miliyoni 3 eza member of parliament mu 15 miliyoni 3.15 zivudde ku 2 awo wetulaga biki byosubire bigenda kutuuka kanitandikidde ku ssente obalekatubanye omusajja buganda ate beeyonde atolere tubadde tukayana kirinti naye nkubulire buli omu akola ebibye kyekiri kyembagambye kati tuli ku 314 anasobola okiwakanya mu bamemba of parliament abagenzeeyo nagamba batuleke ku 2 ani golaba ne ku 2 kwennyini omuwendo gugenda kulimya omuwendo gwabwe obungi gwabwe ayinaze their number nze simanyi tutunulirako ku mawanga amalala gatuliraanye kubanga bwebubeeraawo nga mwagala tufunemu era mubikolera ffe kiki ekibabeeza nga ate mwemwagala mubeere bangi nnyo kiki ekibabeeza nga ate mwemwagala mufune ku ssente zaffe abawi b'omusolo mwagala ate mufune nnyingi nnyo naye kituufu kiri nti tewali kulumirirwa ase nga wabaawo okulumirirwa kyogamba bamemba ba palamenti 10 tebamala Uganda ne olunaku buli omu yeebegerako buli omu neyebegera kati kituufu katufateko ketufase nebongeramu bagamba ate umani MP ate youth ate banaatera tugamba nti kakati ate kyawumani MP tekimala kati tuleesewo system biki byo twatusuubira ng'onyize nnyo ogenda kusanga abasisita nga babawadde ekifo mu palamenti bakiikirire osanga abafaaza osange
oba lwaki naffe mu ndongo eno tebagaa nti ba DJ nabo bafuna abaki ekyo nange kye mbadde nsaba kubanga abayimbi bayina babawunsa balina bapromota balina abasuubuzi basongwriters naye bannange lwaki ffe mutuleka badijje naffe tumanye tino tulinayo omukiza abalema bayina otegedde bulungi abakadde bayina ate kati kyetaago kyekisini Senior 6 naye nga mu bufunze kiri nti abakulembeze baffe tebakyayamba ffe wabula ffe tubayamba otegedde tebakyakulaakulanya ffe bokulaakulanya eggwanga naye ffe tubakulaakulanya otegedde kyobola abantu ffe tulina kukolanga kalogoyi bo babeewo tukamwe otegedde and I think wetugenda wano kino ekisanja ekyemyaka tolaba nti abasinga abankodde tujja kutuuka ekiseera nga abantu bakyagala byakulonda tujja kutuuka ekiseera nga abantu beesanga mu makubo ne bagamba empyo yafuluma tugende tumulobinge ng'abantu banyakulaabo kubanga at the end of the day buli munaku mumugyeko akake osheredde nasawulira kubuulira sisobola kubiddamu ebyokulonda sisobola kubiddamu lwaki jako okwagala twogezaako kati nonde ki olonda mukulembeze okakasa batukulembera oba okutandikira ku president wo okutandikira ku president eddala lyetusoke ku MOP njagala ne tutandikire wano awalala awo wali kyalina obwana bwange bwenkuzi eri tuwaleke njagala bano bensobola njala nkubuulireko muganda wange abasajja abo fetuyirire nabo abamu tulina omukisa n'abasajja abo okukola bwe kwalema ne babeera n'ebitabo byabwe kale kirungi obwosomye obasanga bagamba n'omuntu mwe temwagala kukola mwe temukoze nnyo bakoze nnyo kisebo omukuwadde akalulu n'ennyumba za constituency bazizimba bamaze balonda kuyingira mu parliament bakubulira abagenzeyo nga balina amayumba gaabwe anti bali amabanja okunoonya akalulu kakati bw'oba togusobole lwaki ogendayo naye gwe oyinza obutalya bbanja nga bakusuubiza nti buli mwezi zitandikirwako miliyoni 315 anti wulira ezo nga tonnazigendako omwezi 35 waliwo zino ze babagamba kati mwekubeko enfuufu kyekyo sooka ogule amasuuti amapya amasuuti bakwa miliyoni 2 ez'amasuuti tulonda abantu baavu nnyo balina engoye kati bonala ye yayina engoye ez'okwambala buli ajja bamuwa sigenda kwogera manyi naye njala nkubuuze kati katweweemu nze ngamba nti ofiisi y'enkyayina olaba oba okukola ate nasooka kugamba mpa engoye ez'okwambaliramu kutumanyira bumanyizi era mwana era kati ku luno katuteekayo buteesa era naffe oba ogamba jangu ogundi anagula bbiya nga tuteekayo abuuzayo kasimisi kamu ate omupigo wesiga bolaba atlist ajja kukubako ku mmeeza asobole okuba boyi wange akyasobola okukwata essimu yange akyasobola okuwulirizayo ne baboyi be abalala abalinga nze akuba emmeeza wakanye miliyoni 315 ekiganda wange ate balina kuzibizibu tubifaananyi anti olufuka emubi bumama mwana balina okutuusa ku bbeero abalonzi ne betulonda ebizibu tubifaananyi banaye wagire director omayogere ne kalidi atukendeze ku sawundi wuli kalidi uli abadde ayogera gongo talina buzibu atakimanyi bagiyita Chameleon FM 94.9 bw'owuliriza Dr. Ze Chameleon eyali akozeko TV mu ggwanga kati yasaze munagamba waye Uganda eganye oba Uganda eganye simanyi naye kangende e Bujumbura genda atandika naawe DJ Daniel amanyi bino ebintu bya entertainment olowooza Chameleon ogenda e Bujumbura n'akola radio, does it even make sense? Does it even add up nga takoze mu Uganda? Omuntu yenna ogenda okutuuka okukola ekintu osooka kusoma wooli noga nti wano wenna alimawo emmere eneebala Dani otambulira nnyo mu proverbs nti wano bonna olimawo emmere eneebala n'ogamba nedda kaakati bwe ŋŋenda embalala nja kusimba amatooke gange gakole ki gabale ate ekisookera ddala
nga bwe nkugambye nti ettaka lya wano ffu, ettaka lya wano si ggimu, terikyabala mmere. Otegeera kitegeeza banaye osabanga Mukama n'akuwa amagezi ge wa Chameleone. Wa Chameleone musajja mugezi. Ekisookera ddala wano abantu bano tebaagaliza. Emitima fitina kwe anti nkugamba tebaagaliza. Kubanga bwe nkugamba nti tebaagaliza, abantu bawano tebaagaliza, nkiddamu bannayuganda tebaagaliza. Oba bakulembeze baffe oba kikubanga ndowooza okiraba nti ffe ate ffe tubawanika okubakolera buli kimu, kulabirira baana, kubajjanja bulwadde, okubagula mmotoka za milioni 5, naye nga ggwe n'omutwalo ogumu gukubula mu nsawo. Kati Chameleone ekyokutwala rediyo e Bujumbura nange mwenyini namukubiddeko mu ngalo. Omanyi waliwo omuntu obeera n'ekintu naye nga tokitegeera. Katwogera music. Chameleone ye Chameleone era alibeera Chameleone ne bwaligenda agenda n'obwakaki. Nze Chameleone lumu yambuuzaako ekigambo nanga ndaddani gwe wandeeta lwatuleetayo Chameleone mulala nga munyiivu ogamba gwe yandeeta ne mugamba ssebo kati nze ndeeta ni mugjewa taliyo. Ontegedde bulungi. So bwe tuva ku ekyo, Chameleone yabadde mugezi nnyo okuteeka rediyo e Bujumbura kubanga ayinayo fan base. Wano bamutwala ng'ekyokukola ki kyovola banne bwe yatandikawo TV teyatuuka nako ki otegera bulungi ne batandika okukola ki okukuba. Abantu abamu ne batandika okwekwasa nti Chameleone yabeera Kasubi, n'abeera Nabulagala, n'abeera Luddawa, naye kankubuulire, Katonda bwe yali alonda abatume yalonda buli muntu okusinziira wa gy'ali. Chameleone ye yajjanga omutume mu music. Mu kujjanga omutume mu music, obutume tebwaliko nti ojja kukomanga Kampala oba olinnye ennyonyi ogenda eranda n'ova eranda n'ojjodde ewe waka. Ekigambo kirina kutuukirira buli omu gy'akola ki? Buli omu gy'ali, oba mu Toyi, oba mu Kinaabiro, oba wa. Ekigambo kiringa sex. Ekigambo kiringa sex. Ekigambo kiringa sex. Musobola okubeera mulumbe n'okwatako n'omugala sijja kuleekaana. Because nti ekyo kyatondebwa nti kirina kubeera ki? Kakati ekyo kkirizagaana ate rediyo egenda kukola nnyo nga tugenze gy'oli gwomu kubasinga abamanyi radio business. Omugaga yagenze ate kyaliyo yagenze Bujumbura, yagenze wandishemye okyogerako abadde asuubye osobola ofuna omulimu oba osobola obeera nga manager oba producer ekintu kyonna, naye musajja agambye Uganda nedda kankole ki kangende e Bujumbura. Gwekyogerako ki? First of all, frequency mu Uganda za radio stations zaggwamu nti olina kulinda olinga atunda oba metro etunda oba Simba etunda n'ogula then no rebrandinga kyekisooka. Ekyomulundi ekyokulala tutunulire omuntu yenna nga nakola investment wano mu Uganda nga Daniel bwagambye, we underestimate the powers of some people until when other people bebabalamu omulamwa ne babasembeza. Nalabye discussion ng'etandika ayinza okuba Chameleone radio si ye nga president w'egundi eyagimuyise, but as long as bakozeseza brand Chameleone kikumala kimala munnauganda kimala Chameleone ye ng'omuntu okola ki ofuna munekira tutulire ensi nga Burundi ne South Sudan ensi zitali virgin, and of course mulimu ebisitawanya bingi, business zikyaliyo. Balamu yava wano nakola n'ateeka radio station nga tamba kuteeka Uganda, yasooka ateeka Sudan. Omulango ne marketing agency companies zonnazo MTN simanya biki byonna biki yakola sente South Sudan paka ne company nga MTN etandika okutrustinga okumuwa business wano naye nga yagenze mu nsi ki abantu abasinga obungi kye batya. Bw'obanga oli ku level IQ level nga Chameleone obalawa ogenda okukolera. Nabadde naba status yesterday nga radio tegenda akoma nti Bujumbura oka naye nga bamuwadde ne space e Kinshasa e Congo. I think
abamukufa abalina status mwabulabe ng'olaba nti is expanding okusobola okuba nti agaziwa business. Kino kyeka Chameleone n'abasigaddewo. Chameleone ebiseera ebisinga abantu babadde bazze bagamba atandika ebintu n'abirekawo. Abantu ne bagamba ne batandika omukopyalinga mu Diamond Platinum amusinga because Diamond Platinum omulaba Diamond is better akoze investment nga investment se bagamba zi radio station. Kati Chameleone n'ayingira business ky'ekimu ekibuuzo kiri nti radio enakola oba tekole. First of all, radio eri mu training amawanga ga East Africa gonna. Radio training e Kampala oyinza okulowooza radio eri mu Uganda. Ekitegeeza abeebundi batandise okukola ki okufunamu otunira signals but kitegeeza okuba nti mbu ekasuka paka ku nsalosalo ya Rwanda ekuba naye nesalosalo ya Uganda nga Kabalo oba something like that. Nti bagezaako okukwatibaweza signal. So business nga Chameleone I think emukoledde ekyamukolera. Ekibuuzo kiri nti anasobola okumaintaininga fe tetwaliyo ng'atandika business ye. So bwe tutaliyo ng'atandika business ye tetulina betu kumugamba nti anasobola oba tajja sobola. Okay. Ndafuna reaction yo nawe ngende ku topic endala because ndaba bano bagezaako tuwoninga. One ndi muntu ayagaliza mu Uganda Uganda yenna bw'afuna engeri gy'ayagala okubaawo support. Ekyokubiri wana akatale nga Mutesa munnange obwo yayogeddeko akawano kati Uganda tulina engeri nti ffe buli kimu tukimanyi kati ffe twatuuka ku limit toto kyalina kyotwongera mu physics bakiyita elasticity point ya bagambe elasticity wayitayo ate musajja gweze nkumanyi wasoma tebayita abana physics nayo kati eri friction akatale kali emirimu ya kugibo abeeri nebana asobola okujjawo wano buli omu asobola okukijjamulya. With no doubt zezikiriza nti wano Uganda when it comes to radio business zagwa maybe ng'ogyeko gye bayise Kyabasa nti kuba CBS radio ebanga esobola okukola 24 hours. Kamaleyo statement yange CBS ekola nti CBS erina amaanyi agagisindika ag'Obwakabaka. Just because empologoma egiri emabega ensonga lwaki nti ekyali relevant ekyakola naye when it comes to Uganda business ya radio yo yagwa. Omuntu asobola okubeera eri ng'odawutinga nti lwaki Chameleone yatadde radio e Burundi not Uganda. Chameleone today is investigating East Africa worldwide. So I wish him the best. Nti kuba okimanyi bannayuganda tebaagaliza wano yatukola Lion TV ne testing ne signal testing zatuukawo bayimbi banne be batandika omukuba be bennyini okategedde bo bennyini abantu manyi mutasobola kyabayimbi tuli mu radio week tuli celebrating the living legend actually Mose Radio as we wind up because the Chikaza Fizz radio we are celebrating Mose Radio. So ngina tandika nawe nasa katumalize just dakika emu wait oyo radio omujukirako ki radio one is a soldier ebintu ebiri bibiri soldier mana rasta mana soldier musajja mu rasta bingi nyo byaleka ku rasta bingi nyo byateekawo abayimbi abalala ebibale nyo kuteekawo yalekawo ati kuliko tuba celebrating a weekend ya radio ndabira ddala writers abakyali eyo nga bayayalina okubeera ba writers kujjukira penny yenti kwafu ba producers n'abayimbi abagezezaako okufuna eddoboozi lye okutapinga mu nsulo ye. Man, just keep it up, keep resting in power. Nasa you're good in music, you're good in promoting music with a good time. Naye ngojeka katijjo kamunga bana Uganda Fred Bisagazi yafa Ali Kisache yafa Martina Ngume yafa Bundi Paulo Kafero n'abalala lwaki mutitibya nnyo mu radio? What is so special? Mu budde mwe bafiira maalinga mu spaces zaawo abali balina okupromoting. Nze kye nasangawo in my time who I resonate to, who I feel like resonates to me mu time yange ne space no nene byenjagala bituuke eri abantu. I'll give it 110% to radio.
bali nabo balina onnenya emiti gye bafa nagyo ne be baali balina okubayambako baje bali baabo n'abamu mutandisa okubawa advisor. So what is so special emyaka gwe giri gyenjogedde oyinza okuba olina gy'omanyiiko Dani? Yes Dani kuba emyaka nasa gyayogedde emyaka giri gy'abamu benjogedde bamati nanguma abaaba lwaki tutikisa nnyo radio like what is so special andi kaakati oba nkireete ntya naye era nga mukulu Nasa bw'ayogedde ebintu bikirana engalo zino ziraba teri abasinga kubanga osobola okusangawo jjajjaawo ng'emirimu yali agikola bulungi naye ate gwe omuzzukulu n'ojja n'ogikola omusinga era nga buli woyita bakutiitiibya nti oyo wa ttabbo anti agenda 9 naye jjajjaawe yagenda nga 3. What is so special about radio? Just believe radio existed 10 years. 10 years de amala mu music industry nga ali active yakola ebintu eby'abantu abalala leeta abantu abalala 10 mu music industry. Kitegedde nti Good Life yajjira Radio and Weasel tebakoma bokka kubeera babiri baleeta basiza baleeta ba Rabadapa ba David Stalo baaliwo naye ne babbe bondinga nabo ne bakola kye bayita great music. So radio mu kufa kwe yali exception mu bantu abalala yali mugezi yali courageous yali educative buli kimu yali asinga. So like radio kyobola nti abantu bwe bagezamu kopyalinga naye n'amaanyi ge yatuuse ku level ya Jose Chameleone. Okay, akatoleke kanasa Kenzo yawoniza agenda kusiba abayimbi because of UNM West Centers Federation about misusing. Kenzo has a right to arrest an artist. Ebiseera ebimu bwe bakugamba nti nno gundi odduka nnyo ndowooza tewandiise osula ekintu kyonna ekikulaga. One of the first signs of weakness in management or in leading others is you feeling that you're special, more special than them. How can you make a statement that nja basiba oyina amakomera agago oba naffe twagala kusiba naye kyoga ffe tetuwulirangako nti mwe mwali akonda ate nga mwemusibira kiye anti yagambye nti mwabagala osoma okukola busakosako muteekamu abantu 3 ne mujja ne mulimbalimba. I think that was the statement. Nja kubasiba kitegeeza ayina amaanyi ag'ensusso naffe tujja kufuna abalina amaanyi ag'ensusso nga ne bwino bamuyina era nze omu kuba muyina tugambe nti naawe zino mwazirya oyina ebyama oyina ebyama bya federation bwe yali etandika ndi musaali endo nonyereza ekola naye saafuna kati bwe munaanoonyereza ebyama abo bayimbi betutandikirako siba yani nani mwebali bonnaawo koomu n'oyo eyayogedde naye mwali Lutalo mwali talimu kanantalekeka so kyogerako sebo mwebali. Okay. Omusajja Nobert yavayo ne list namba ate list nze nja kuvayo mbagulire emiwendo nga tana tusiba naye mujja musi ate ye tali is he above the law? No Uganda tuli mu Uganda ate musajja mukulembeze sebo. Okay, waliwo akanje kya twalina mukwano gwaffe era twabeera naye ebbanga ddene naye yakwatanga nnyo katima kakati netugamba bali abantu tubagamba oyo mulaba oyo akwata katima oyo netandika okumyawo kanaga kange nembalageko nasindisa maanyi yapama bufami kekataleka twabagezi newankubadde yagala kubatwala nti bantu basibe. First of all natana bakukwata musaako buli okusigaddewo yatuwe accountability mukyanga federation yetandika atuule ekibakoza tuwe accountability nga teri edited in his favor atuwe plain things tutandikira ekirala waliwo topic eri broad omwaka gutandise okoze kibayita meeting y'omwaka annual general meeting ogikoze mudiscussinze sente mu ngabana ya sente ne mungejje mu kusolozaamu sente naye ekibuuzo kiri nti bwabadde mukolaga amateeka n'okubagera ebintu byonna bye mwakoze mwakonsultinze bani mwayise bayimbi bannammwe oba mwatudde nga mwabagala okukyeriira ne mweditinga ebintu byammwe ne bireeta abayimbi olwono basobola okuba nti bayimirira nawe kasinadda wa commanding center wali commanding center wa female
kati nnyo byonna bino ebitambula nalabye posti ya James Poropa tukyalina essuubi lya copyright. Nze buli kaseera mbeera n'essuuli as a person. If you want my personal opinion, yes, mbeera n'essuuli. Naye obuzibu bwe tulina wano mu Uganda enzigusa batugera ku ssaawa eri teriiyo muntu akyasinze kwagala bugagga bw'omu nga muyimbi. Ayagala buli bwaba nga alina fulaati 10 amuddiga alina fulaati alina bangalo emu. Kati yabawa oli bosi fena tulina bosi omu abawa yalindira ddala wali nga banaatera okuggusa ng'asooka abongerayo ku kasente. Abatulaba ngenda kuddawa muganda wange Shaji Gale Nzero Engineers Official tuba Fox Media Uganda osobola subscribing and following tusinzidde wano amakanda tugasidde wano ku Urban Band Lounge esangibwa wano e Namuŋŋoona mabega kaawo olwokusatu twalimu wano nga tunywanywamu netulaba ebyana ebijuujulu ebyana birina amabina muganda wabuuza leero tebiri ensiro togiraba Yebara waliwo ekiwala ekirimu kirina ebbina kyana kiki kirina ebbina liringa ennyumba ya abawala nga balina ebyovu mu matu balimu yesitatimanyi akiraba ate sina tapu negenda bakugeza. So ku Urban Band Lounge byonna wobisanga byana ebiwala ebirungi webiri service ennungi abakuketalinga buli kimu service ennungi. Last time nabagamba nti abaana batera nnyo okunkubira nti otuuse ku kinnya ensonga saagitegeera mpaka omwana weyenyinyonyola nangamba oli Urban kusoosi. Urban Band Lounge esangibwa ne Namuŋŋoona opposite ne National Housing jangu treat bagikuwa abaana bawala abalungi we bali abalenzi abalungi we bali. Waliwo kana ketunywanywamu kano kashisha akalungi ako Wednesday ba bucket night, Saturday ba bucket night, ebirungo byonna ate wano nze kyemmanyiiwo bw'obanga oli active man tosobola kugenda n'osulirawo tosobola kusulirawo after gutema gwagendako ekaluma after gutema zikiza ate ofune n'ekisulo ate omusajja omutuufu bagamba omusajja omutuufu talina kusulirawo kituufu nnyo olugero olwo andi kaakati nze bwe nzija wano bwe nva wano mpita wa bakuli kubitaala kati bwe nva wa bakuli nenzikirira wansi omanyi ewali omukyala yatuwanga akatogo nabunnya awo oyo wakabi